President wa America Donald Trump alabudde Iran ku ngeri gyekuttemu ensonga ez'akagolomolo ka Strait of Hormuz. Trump mu bubaka bwe bw'atadde ku mukutu gwe ogwa Truth Social ategeezezza nti tajja kukkiriza nsimbi mpitirivu ze basolooza ku buli mmeeri eyeetissa amafuta eyita mu kagolomolo kano. Trump agamba nti ensonga z'akagolomolo zikwatiddwa obi kubanga amafuta ebitundu 2 ku buli 100 gayita mu kitundu ekyo. Wadde nga akatundu kano kaguddwawo, ebbeeyi y'amafuta tennaba kukka nnyo. Yo Isirayiri etegeeza nti egenda kuteeseganya ne Lebanon oluvannyuma lw'ennomba ze baakoze eggulo. Mu nnomba zino batiddemu abantu ba bulijjo abasoba mu 300 n'okulumya abalala abasoba mu 89. Mu kiro ekikeeseza olwaleero wabaddewo ennumba ku Lebanon nga Isirayiri esudde bbomu ku nfo z'aba Hezbollah mu kibuga Beirut. بعد ما نعرف شيء وفيلة وبرنا لأنه انذبحنا لك يعني بتوقع كل شيء إلا هاي إنه تصير شيعية يعني أغلبها سنة يعني ما لنا علاقة بهالموضوع كله. Kyokka n'aba Hezbollah nga basinziira mu ggwanga lya Lebanon bakasusa ebikompala mu bukiikakkono bwa Isirayiri nga bagirumiriza okugaana okussa ekitiibwa mu ndagaano y'okuyimiriza okulwanagana. Katikkiro wa Isirayiri Benjamin Netanyahu agambye nti endagaano ey'okuyimiriza okulwanagana wakati waabwe ne Lebanon ejja kumala kutuukibwako singa bakkiriza okugenda mu nteeseganya. חוזרות ונשנות של ממשלת לבנון לפתוח איתנו במשא ומתן לשלום. אני הנחיתי אמש בקבינט לפתוח במשא ומתן ישיר עם לבנון כדי להשיג 2 יעדים. 1. פירוק חיזבאללה מנשקו. Boba minisita bavunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga mu Bufalansa ne Pakistan nga kuno kwe kuli Jean Noel Barrot ne Mahmoud Ishaq Dar bategeezezza nti Isirayiri ekola kikyamu okugenda maaso ng'ewandagaza ebikompala ku Lebanon. Let me be clear, it must include Lebanon. The escalation of airstrikes in Lebanon by Israel yesterday was deeply damaging. And in the humanitarian consequences of this conflict, with hundreds of thousands of people displaced, hundreds of people killed, but also for the security prospects for the region and for the people of Lebanon and the people of Israel too. We will not achieve a durable peace settlement in the Middle East if in Lebanon the crisis endures. Ateşkesin sahada Lübnan'ı da kapsayacak şekilde tam olarak uygulanmasını ve sürecin kalıcı bir barışa evrilmesini temenni ediyoruz. Yo mu ggwanga lya Pakistan awasubirwa enteeseganya okugibwako akawuwo olunaku olw'enkya naddala mu kibuga ekikulu Islamabad. Eby'okwerinda byongedde okunywezebwa ng'enguudo ezimu ziggaddwa nga n'abasirikale bateevuunyanga munyeera. Minisita wa Iran avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru Abbas Araghchi yatuuse dda mu Pakistan nga yakulembeddemu ekibinja ekigenda oteeseganya n'Amerika. Iran has already shown tremendous patience and restraint for the sake of regional peace and stability. Iran firmly upholds its inherent right to defend its vital interests. And finally, Iran will not remain indifferent in case of a full-scale war in Lebanon. We stand with the people of Lebanon with all means. N'omumyuka wa President wa America DJ Vance yagenda okulemberamu ekibinja kya America nga bano basuubirwa okutuuka e Pakistan essaawa yonna.